Olwaleero omusumba Lucius Bujingo yeebazizza abantu abakeera ku kitebe kya Salt Media Irungujja okusaba wamu naye omuli n'abava mawanga agatulinaanye. Nkedde kusabira abantu zigenza okuwera ssaawa 3 n'ekitundu awo nga naakasabira abantu 600 1-on-1. 600 tubawandiika bw'oyagala ojja n'okebera mu bitabo 600 ate 600 nga tetuwandiise baana. Abantu bajja n'abaana naye for security purposes bakulu be bawandiikibwa. Waliwo abavudde mu DRC luli twafuna abaava e Kigali leero tukedde famire ennamba evudde mu DRC. Musajja mubuuzize wammwe mumpuliriza nagandi tuwulira tulaba TV tunakupenda sana talina nnyo Oluganda luli awo naye ssebo Oluganda luyitawo bwabwe ne baluwulira. Agambye nti ensonga lwaki Katonda yamuwa omukisa ogwokubiri okubeerawo okuweereza abantu be kubanga bangi balina obujulizi. Waliwo ebintu ebibaawo n'ogamba kino kinnyonnyola kiri. Nze nasabiranga abantu ndudde nga nsabira abantu kino kyendaba sikirabangako n'amaanyi ge nnina ekisa ekiri ku bulamu bwange nakyo sikirabangako. Mu ssaawa nga nnyo okubanga osabidde abantu 600 buli muntu nga mugassa emikono ebiri ng'otudde mu ofiisi ga nti ogenda obatambulamu si kyangu. Ayongedde okubakoowoola n'ategeeza nti tewali kyetaagisa wabula ojjanga bw'oli ne mugatta emikono ne mukoowoola Katonda. Omukyala azze n'okwebaza n'angamba musumba abatakumanyi tebakumanyira balekeyo oba tebaagala kukumanya balekeyo. N'agamba ye baali bamugamba ewaabwe talizaala era nga baakola eddogo manyanga basenga b'abaani nga baakola eddogo. N'abeera mu bufumbo nga kasookedde abeerawo talabanga ku periods era n'abeera mu bufumbo nga talina periods ng'alimba bulimbi alina engeri gy'ayiyamu omuyama Rosen naye alinga abalala agenda muki mu nsonga. Naye azze n'omwana mukulu be twasaba yagenda okuddamu okutegeera nga ali lubuto n'abassawo nakati banabakitegeera yafuna ate olubuto nga talina ovulation. Sirina campaign yonna gye ndiko nti oleete sente oba za satellite oba zaaki nedda. N'olwayina okwebazanga Mukama yakukolera dde oyagala kirala naye nga yakugamba dde oweebaze. Akubiriza abakkiriza abalokole n'abatali okwesiga Katonda kubanga n'abantu abanene oluusi be beesiga nabo balina ebibatawaanya. Ebizibu bingi. Ina abakungu benkedde okusabiranga buli omu tamanyi nti munne yazze. Bava mu bitongole byanjawulo banene baabawummuza out of malice. Tebaabagoba ku mirimu baabawummuza omusaala babawaako koota naye ng'ate babongerezaako n'amaanyi amalala batambula batya okubatemula kati nga bw'otoyita Katonda kubiyingiramu gwe wennyini gwe mayinja ate gwe gubawummuziza. Ffe tuloopera gwe kyova olaba weesiga ennyo Katonda mayinja gweyagala okuloopera naye alina ebizibu. Asinzidde olwo n'ategeeza nti okutandika n'olunaku olw'enkya bonna abanaakeera ku kitebe kya Salt Media tebagenda kulagibwa ku mikutu gya Salt Media nga bwe kibadde kubanga kati n'omulabe yakitegedde nti omulimu gwa Katonda gugenda mu maaso. Kati bwe ndabye kategole z'abantu ezikeera ku Salt ne ngamba kamera eveewo tewali mawulire mukulu Mutebi tewaliwo mawulire ku Salt. Bw'oba oyagala kusaba sooka otuuse genda okola emirimu gy'abakama abo ojje tugatte emikono tusabe. Mwabali ku kamera n'abalala mujje tusabe. Naye ekinsanyusa nti wiiki gye twakuba amabega bali mu kudda bangi nga bazze kwebaza byakolerawo ebyokutunda byatundirwawo ettaka eryali limeddewo baaguze basasudde ku mayumba. Yeebazizza bonna abazze bakeera ne yeetondera ababadde balagibwa ku mikutu gino nga tebandyagadde nti tekigenda kuddamu. Naye njagadde njogerere wano nga mbeetondera abakeera mu eyo private arrangement. Mbeetondera okuba nti abamu mwerabye ku TV nga temuteekwa kweraba ku TV kubanga nsisinkanya abantu bangi abatali balokolera nga bwayingira eringanga ID asooka kugamba musumba nzize nange naye siri mulokole. Kitegeeza ntikisobola okuba nga kimu affectinga okumuteeka mu kamera ng'akedde ku Salt.
So mwami Robert Mutebi nkusiimye naye nkusaba kati ku makya bw'okeera zino ennaku ezisigaddeyo genda eyo gy'obadde ogenda bano abakeera ku solo temuddamu bateekamu kamera mubaleke. Bibadde mu lankyawa leero wakati mu kisibo ky'ennaku 14 nga kati kikutte wiiki ey'okubiri. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV.